Nkwaniriza nnyo mukwano gwange wano ku Star Fm chana musanvu katonyeze 5 chenda mukaga katonyeze 9 nyenye y'eggwanga. Nkwaniriza nnyo wano ku Star TV ate nkwaniriza nnyo nawe alaba programu eno ku YouTube. Osibye otyeyo mukwano gwange yona gyosinziira okuwuliriza n'okulaba programu yaffe eno kooti YAMAKA. Ayina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mwana wa maama mwana wa taata. Alwaziza saba Mukama Katonda akusuuse era akusaasire. Afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mukwano. Twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Tusaba emyoyo gy'abannaffe abatugenzeeko Omukama Katonda agiramuze kisa era agiwummuze mirembe. Tugenda kutambula ffenna mu programu yaffe kooti YAMAKA. Olwaleero luno obubaka bwange oba olwaleero nsaba kugamba ku bazadde baffe abasigala mu byalo. Muzadde wange ali e Mubende, muzadde munnange ali e Jjinja, muzadde munnange ali e Kiboga, ali e Masaka, ali e Luweero n'ewalala. Obuzibu bwe bugwa mu kyalo ffenna tuba tubuwulidde kituufu abali e Kampala. Era olumu kale tuyinza obutabuwulirirawo naye ne tubutegeera oluvannyuma. Nsaba okutegeeza mmwe bazadde baffe abali mu kyalo obuzibu obugudde mu kyalo bwe tuba tetuzze. Temwogera bingi, temwogera biwanvu kubanga tomanyi lwaki sizze. Nsaba okubategeeza mmwe abazadde abakolimira abaana ba bannammwe kuba tebazze kuziika, kuba tebazze kulambula balwadde, kubanga tebazze kukyala. Abaana bali e Kampala nga ne kye balya tebakirina. Abaana bali e Kampala nga ne we basula tebayinaawo. Abaana bali e Kampala nga batya buti engeri gy'okukomawo mu kyalo ng'agamba nnaakomawo ntya ngenda kuswala nga kye kimusibye e Kampala kyokka. Ng'omwana oyo tali bulungi, ng'omwana oyo talina kyalya, ennyumba ebanja, mulwadde, ate agatteko n'ebikolimo. Gwe buyinza ki kw'osinziira okukolimira omwana atazze kuziika? Nga bw'aliraba ne gundi teyaziika ne ku gundi teyajja, omwana yakulira mu luggya luno n'endwala n'atajja. Abaana ebizibu bye balina mwongerako bizibu birala. Abaana bano tebali bulungi n'omulundi n'ogumu. Abaana ekibagaana okujja okuziika, okulambula abalwadde n'okukyala kubanga tewali kye bagenda kuleeta. Mwe kennyini mugamba mbu engalo simanyi ensa ziwoomera nnyinizo. Kati omwana alaba mu transport n'abalamu agula essukaali n'abalamu oba ayina kaana kanne kaazadde n'abalamu ntuuke mu kyalo ate ne bw'aba gundi agenda kunsabayo akasente ate ssenga nnaamuwaaki n'agamba kansigale. Abaana abo tebasigala mu mutima mulungi. Abaana abo tebasigala kubanga bayina. Abaana abo tebaabakyawa. Abaana abo baasiima bye mwabakolera nga bakula. Naye abaana tebali bulungi. Mu kifo ky'omwana omumukolimira nga bw'atazze kuziika musabire luliba olwo naye asobole okujja okuziika. Wamuweerera wamulabirira tonnamunywamu ssukaali musabire luliba olwo ojja kumunywamu ssukaali. N'ebyo mukolimira abaana nedda banaye nkooye okujjanjaba kaasi. Mubitandika ng'abasaaga. Omwana najja n'agamba maama nze jjajja yankolimira n'omugamba lwaki nti jjajja musajja bwe yalwala saagenda. Omwana n'agamba maama nze taata yankolimira n'omugamba lwaki nti taata yatusaba ssente buli omu aleeteyo mu kuzimba ennyumba nga nze sirina ne bagamba sitagana okudda ewaka. Banange n'owulira abikusobedde. Kati nnyina omwana gw'enguluba naye baabasalira ssente okulima amalaalo n'okugasimeetinga. Omwana mu bunafu bw'essente n'abalamu transport n'abalamu n'ezinaamuleeta n'addira £5,000 n'agiwa munne n'amugamba gintuusizeeyo ogiwe taata. N'agamba taata banna basituse tebalina magezi aweereza £5,000 gye ginazimba amalaalo zimuddize. Bw'omulaba zimuddize omugambe ndaba amalaalo ge gamu naye kwali ebaka naye abalibeerawo balisonda okumuzimba ebyo byonna ng'otuuka obyogerera omwana wo ng'otuuka n'okuteekamu amalaalo mu mwana wo. Banange nedda ebigambo ebimu tubirekeeyo, ebigambo ebimu tubyerekereze. Ate Katonda bw'aba yakuwa ng'oli muzadde, ffe abazadde tuyina bye tukomako.
n'ogamba kino ekigambo kyenfulumya mu kamwa kano nsobola okigamba omwana w'omuntu era bwe bakigamba omwana wange mpulira ntya bwe baba bakigambye wange nze Mulongo Babirye Sarah mpulira ntya n'olwekyo mbasaba mu mutima mulungi mu mutima sifukamidde mukendeze ebigambo bye mwogera mukendeze ebikolimo bye mukolimira abaana b'abannammwe bakaba amaziga olwammwe basenga olwammwe bakojja olwammwe bajjajja olw'ab'emirirwano olw'abantu ababayambyeko abaana bo basiima mwebale kubakuza naye ate muleme kwoza nga mwanika mu ttaka omwana aba akusuubiramu birungi kati ate omwana gw'osazeewo okuyamba bw'omukola bw'otyo muga Katonda oba oyambidde bwereere ekivaamu nga mutandika omwana oyo bamundekera muto ne muyamba naye tanzijukidde okumuyamba wamuyamba kituufu naye wamuyamba otya okumubeererawo wamubeererawo naye wamubeererawo otya n'olwekyo nsaba okubategeeza abawuliriza bange bw'oba osazeewo okuyamba yambira ddala beera mu mwana oyo mu bulungi ne mu bubi abaana bammwe be mukuzizza babuliddwa we baddukira abaana bammwe bannoonya kubanga tebalina gwe bagenda kugabana naye maziga abaana bammwe babonaabona ng'ate mmwe mubabonyaabonya kale ebigambo bye muba mugenda okufulumya mubisengejjenga si buli kikuli ku mutima nti okyogererangawo ebimusirikamuko omire ku tuzzi ogambe nti singa bakigambye wange abaana mubasabire kuba bulungi si buli ali e Kampala nti alina waasula abaana baffe bali bubi batya buti kudda mu kyalo olw'embeera gye bayitamu. Star FM ye radio gy'owuliriza program kooti yamaka Mulongo Babirye Sarah ng'emanya gange mu kaseera kano katumala okufuna omugenyi waffe ow'olwaleero ate tulabe ensonga bwe zigenda okutambula. Mama nkwaniriza. Mulongo Sarah nange neyanziza okunywanirizaako wano okumpooza Star TV. Osiibye otya eyo mukwano? Siibye nnyo abakozi. Mulongo webale tuwuliriza obutakoowa. Amiina. Webale nnyo webalire ddala. Amiina. Weba naawe olwaleero ntuukako wano. Mulongo. Sorry. Oli ku Star TV, program kooti yamaka, oli ku Star FM, program kooti yamaka. Gwali ku radio bawulya ekigambo Star TV, manya mba nkubye eddabo olw'ebizibu byeno. In fact nkuba triple kubanga nkuba ne YouTube. Bwentyo bwe mbikola gadgets lwe zirabika ne tukikola lumu lwe ziganye ne tutambulirayo. Mukwano gwange amanya saagala ogoogere. Bakuzaala wa mbuulira mu buzaale bwobwo. Semberera omuzindaalo. Mulongo obuzaale bwange. Banzaala Kyaggwe nga tukulidde awo nga ku River Nile tukulidde ngenza ogenda okutegeera mu myaka ndowooza nga 6 nga mama wange taliiwo awaka nga niwo ne step mother wange yali alinawo omwana abalala be yajja nabo nga betubeera nabo okozi ne brother wange omu kubanga nze kati nze asemba nze last born naye anzirako ne gwenzirako bonna baakola ki baafa otegeera oba bombi saabategeera mbategedde bukulu buno mbategedde kale enkuze nga baŋŋamba nti ndi wa wakati kakati nga bagundi abaganda bange abalala bonna tebaliwo abamu baali bakulu kubanga mama yazaalira ddala banandoza balinga 9 unfortunately ne kwafa kwali kufuddeko abamu ne basigalawo. Oli ku Star FM program kooti yamaka Mulongo Babirye Sarah gemanya gange nebaza abawuliriza abange mwenna abatoola kyomutodde okunyambira ku bantu bano mbegayiridde buli gw'owuliranga mu studio kwata bukwasi kutama ogambe Mulongo aleese naye nga mba nsaba nkwatireko tusobole okuyamba abantu bano. Sorry. N'okula awo netukula netusoma naye ng'omanye embeera y'awaka okera ku makya n'ogenda kusoma kasita ozuukuka nkiwa kwe kugenda ku ssomero oba olinawo omulimu gw'oteeka obakoza bintu oba kwera lujja bakukima mazzi ekyo kyekikyo genda ku ssomero teri kyayi teri kinusu
ate nga ku lunch oteekwa okutambula okomewa awaka ofune ekyokulya naye oli ku probability okifuna n'obutakifuna n'oddayo naye mukama yatuyamba nti nasoma nemmalako primary nengenda mu secondary abaana bano mami ono omupya beeyongeranga okujjawo naye nga tafe abaffe tebajja saidi ya taata nga tebajja okujjako yo brother wange gwengugamba gwembanga addako kati nga yaliwa waka naye nga mama ona wenategeerera obulungi nga tamwetaagira ddala naye nga nze oba abikkako kubanga Mulongo namaliza P7 kama yanyamba nga nkyali mutototo kubanga ne batwala ba senior woman teacher naita abaana feta tutwala nga tulondamu abaana twalinga bana nga tetumanyi kigenda mu maaso unfortunately bwe nyingira senior 1 nentandika ndozaawo okutegeera biki ebigenda mu maaso administrations naye nga nina empale ennungi bbiri omwana omuwala agenda mu MPs toyina pad toyina ki buli kimu n'obeerawo nakyo n'obeeramu eyo embeera mukama nanyamba n'embeerabeerawo naye nga ekizibu kona kugamba nti nno oba ogenda kulaba maamawo naye nga gyali kubanga bwe yavaawo yagenda n'akola bwe yakola yafunayo kasente naye nga tebakukkiriza kuseseetula yadde ekigere ate maama ye teyakomawo kulabako bamugoba mbu bubi nnyo babakwatira amajambiya n'ababaana abakulu abaaliwo awaka ne babagoba taata n'obeerawo bw'otyo nga maama tazze kubalabako maama tajja tulaba naye yali atuwuliza just yalinanga fiya kubanga muzeeyi waffe yali musajja mukambwe nga bw'okiwulira nga si ye muntu gw'osobola okuinterferinga kakati nga ne bano basista baffe abakulu we bajja ndowooza bakonnekitingira eyo ne taata ne bamuwayo ke bamuwaddeyo kubanga nze nakula nalabako bba wa sisita wange nga yayanjula n'awaka naye yajja awaka ne bamuteekera akatebe mu lusuku we yatuula era n'amala n'agenda nga yadde ekyokulya takifunye nendaba embeera eyo nembeerawo nensoma we natuuka mu senior 3 nalaba embeera enkaluubiridde kyamazima nafuna boyfriend yannyamba kubanga famire yaabwe yali nnungi baali bagagga baali balina ssente natandika okunyambanko nga nshopingira nkolera shopping eya buli kimu kati mbutamanya gye nafunira ki olubuto kati omuvubuka we muconnectingira ne mugamba omanyi ebintu byannyonoonyeseeko simanyi waka nagenda ewa step sister waffe yali muwala wono maama waka yali anjagala nnyo okukula kwange kwonna yali nga nnona nantwala mu holidays nembeerayo naye nga ate oli mama oba baba nga akwadde oba ngoye biki oyinza bituusa awaka Mulongo n'otabirabako naye nga yabiwadde nze sirika mami muleke naawe yani erinnya muleke tuula wali mami muleke agira ayogera kakati bwe nagenda okuwumula gye narealizinga nti nondiki ndi lubuto ne baba nenti omugamba kati bwe nkomawo eno baba bano ne bantegeera bwe bantegeera ne batandika omanyi bano abakadde abanoonya wali balabyeko abakadde abanoonya obwambe nga bo bali mu nkwawa ati nze ye maamawo yenze omanyi okunoonya fayiro eno nga teyino nze ngiina mami biba bintu bingi ku mutwe banange kakati bwe nkoma ne bankazaakaza wani nannyini lubuto biki nensooka neŋŋaana okwogera kati ne bayita oyo baaba n'ajja bwe yajja ne bamugamba gamba mutowo ayogere nannyini lubuto yalugja eyo oba biki kati baba oyanziza ebbali baba ne mubuulira anagamba lwaki tewaŋŋamba singa waŋŋamba tubadde ffenna mu holiday lwaki obadde toŋŋamba nga kintu ekyo ne mugamba baba okimanyi ngaekintu ekyo nkitegedde buyise nga ndi kumpi kudda ate infact nga manyi wenkikugambira ogenda kugamba taata naye nga taata ngenda muddawa baba n'abeerawo n'abagamba kati mukitegedde kyekiddako n'abagamba nti kati mutwala mu ddwaliro tutegeere ekituufu oba ali lubuto era lwa bbanga kibiki baba n'abagamba mwonoona ssente olwedde mutegedde ali lubuto kati ate mu ddwaliro munonayo ki okuggyako ogenda ndowooza okufuna obujjanjabi kyemwandibadde mugenda okukolayo bano ne balemerako ndooza n'abakansolinga ne bakkakkana ne basigala nga bambuuza ni nannyini lubuto nensooka neŋŋaana okwogera kubanga omwami yalinako ekibanja ku kyalo kyaffe ng'akolerako emirimu gye emirala naye ng'ali wala
nga saagala kuleeta butabanguko bwate ne kati nafuna gwentuma neŋŋamba agamba omulenzi ekyali kintuuseeko omulenzi teyatya naŋŋamba oba olina amagezi gonna vaayowa awaka kubanga era olwedde yali akimanyi nga mami wange si yali awaka single mother gwendi amanyi babadde oyisibwa embeera yes nanzirusa nankweka kati awo wonna ne babeerawo mu sitwaga ey'okunoonya biki obuka nankweka nanzirusa bambi yambeererawo okwo kati oluvannyuma maze okuzaala nkomawo bankwatiriza mpola mpola bambuuza ni taata w'omwana mbyogera omuvubuka nga bamukwata nga bamuteeka mu kkomera naye omuvubuka yali ayagala at least ndowooza abeere nange yes kati ono mama ng'agamba kimu kakati oyo omusiru bamutwala wa eri famire ngagga kakati ate ffe tuli baabo bajja tuyisaamu amaaso biki ng'ani atayagala mwana wa munne kufumbirwa wambagagga nga bibeerawo bingi nnyo nga bagenda ku polisi ng'abeera oba yali tayagala gwe ogenda ofumbirwa eri mu bagagga nakyo kiyinzika okuba nange oluvannyuma nakirowoozaamu neŋŋamba alabika yali tayagala ndowooza ng'alowooza oba anaatubbulula kubanga ekyamazima omuvubuka bwe nafuna olubuto bwe nategeera nti omuvubuka alabika yali akola ki venedho nali nkyasoma nga yali agenda kumbeererawo nentandika olwo embeera enfu mulongo wenatandikira nina omwana oli waka omulenzi bamusibye kakati omwana amaze okuzaala mu mwana munne lwaki oba okwata omulenzi oyo amwononye n'amusiba kuba ate kati obuvunaanyizibwa bubeerawo ne bamugamba penga emitwalo 3 wiiki omwezi n'abagamba ezo sente zisobola kubeezaawo omwana wange na maama we sente ziba ntono nnyo n'abagamba gwe ezo sente zoteekwa okukola ki okusasula per week I mean per month ne bibeerawo era ng'obumanyi ebyevolonkota nga ze ne sente we zivaayo sizirabako nembeerako ewa sisita wange eyo n'entama kati jjukira n'abazadde bw'oba okedde ku makya n'osiba omwana waabwe oba obukyayi oba obuleesi byeŋŋamba abazadde nga tutuula mu nsonga bannange ez'okufuna olubuto nabalagako wano puroguramu twagenda Mikael mugijjukira kambajjukizeeyo gye twagenda eno ku Kyebusaabala omwana yayingira n'ayingirira banneyiba n'afunisa omwana waamu olubuto so bebi oyo twekuba ekifaananyi n'afande mwe mumanyi nti oyo omwana nze nagezaako bagamba nti bannange omwana azaaliddwa kati nsaba wabeerewo enkolagana because already waliwo omusaayi ogubaddewo ng'okimanyi famire zonna zeewalana paka omwana lwe yafa omwana nga waliwo ne sayidi eyeewera nti omwana eyaleeta ebizibu bino alina okufa kyokka jjukira famire eno wavaayo muwala eno wavaayo mulenzi sigenda kugamba famire kye yakyogera naye omwana n'amala n'afa omwana ng'amaze okufa nga wayiseewo emyezi nga 6 famire emu yantuukirira nega kyokka kale mukazi gwe wasituka n'ojja kale gwe atalina musaayi mu mwana n'omulumirirwa n'ojja wano kyokka ffe abalina omusaayi mu mwana ne tumwettira ne mbagamba ebizibu bwe bibaawo tulina engeri gye tubikwatamu lwakuba mmwe bwe muba mulina ebizibu muba temwagala kuwuliriza mu realizinga luvannyuma ne mbagamba bannaaye kati lwe mulaba nti nno okufa kw'omwana oyo kugenda balumiriza ne twogera bye twayogera naye nze nsaba okutegeeza abazadde ensobi 2 tezikola kirungi buli lwakola ensobi n'ogyongerako endala oba oyongera kukuza ensobi omwana bw'akola ensobi esooka n'omukansolinga n'omuzza biba ebintu 2 muggyeko omwana addeyo asome oba bw'aba asobola nga badde mukuluko agenda afumbirwe abeere bulungi n'omwami we tomuzziza ku ssomero tomuwadde musajja agenda kufumbirwa omulese waka ate atulugunyizibwa omwana gy'amuzadde bamuwanda lulusu gwe nawe njagala otegeera omwana oyo nga gwe wasibisa mutabani wange oba oyagala mutwala entya to be realistic muve ku by'amateeka tukizze mu buntu omanyize kkooti y'amaka ngitambuliza mu buntu gw'okwata omwana wange omutwale mu kkomera ondetera omuzzukulu mukole ki twagala nnyo abaana baffe beekuume naye ensobi bw'ebezze wabaawo engeri gye bagikwatamu tugende mu maaso mulongo awo nfuna ennimiro nnima n'akaana ku kawala kalenzi kaali kawala kati bwe ndowoozaamu ennyo ne ŋŋamba naye lwaki mbonaabona bwe nti nono omwana ne mukwata ne mutwalira jjajjaawe yabeera naye ne babeerawo awaka ngenda ne nnima nalima lumonde ne mufunamu ssente kakati
waliwo omwami yali Giso naye nga mpitaayita nnyo mirimu gy'ebyo bwe bityo ne ŋŋamba naye lwaki wenneebaka ne ŋŋamba lwaki sigenda ne nsoma waakiri oba ebya kompyuta bino engeri gye nali gundi gye nasitopingiraawo nga simazeeko waakiri ngende nfuneyo ka koosi nkole ne nkwata ekkubo ne nnyimuka nalinga aloota naye nga nali nkyeyogerera nze kennyini ne ŋŋamba ka ngende nsomeyo ka koosi waakiri nalina senga wange yali lekishara ne ŋŋendayo ne muyitiramu kati waliwo brother wange omu wa maama mulala era yansangayo n'abuuza senga ono yanoonya eki wano eno senga n'amugamba ayagala kusomayo oko ka koosi nagamba kati oyo ate akola na senior fe agenda kukola ki wabula obonyeebonye n'abantu nenkiwulira nensirika neŋŋamba yogera by'oyogera nembeerawo ne obusente bwange bwajja nempitiramu senga nannyamba nantwala ku nakawa mobs waliwo awo kaagundi nga basomesa kompyuta nentandika okusomayo okwo nensomayo okwo kati ekyantanula eyo mulongo senga wange yali kale oba twali tukwatagana ngaera ndowooza aba omusaayi ogumu ng'abaana be baba bagenda out ye tasobola kgenda nabo balokole nnyo kati ate nga ye yenyweramu kabbiyake atera nnyo okungamba jja tugende oba oluusi wabanga bamuwadde kaadi nga ye tagenza akugamba jangu okole ki ogende ne driver n'akutwala ku pate eyo n'osanyukamu n'okomawo azadde yandekera ekisenge kye nga kiggule waliyo ne pate ngenda ku pate ekisenge naleka nkisibye naye nga maze okulongoosa saategeera essimu ye yali yafa kati dadi ye yagenda n'essimu ng'addayo okukola mami bw'akoma waabuuza essimu ye ekola ki eriwa waabuuza essimu eriwa ng'essimu terabikako agamba essimu yalaze wa Google nalekedde ebisumuluzo biki infact nga simanyi na idea ya ssimu sikwatanga na ku ssimu siina na kyemmanyi kati wonde nali ngenze mu kiyigo bukyali munda muwulire ali ne shamba boy ebweru amugamba twaliwo extended family babiri abawala babiri nagamba olaba abaana bano kale mbayamba buyambi banaku mbayamba buyambi naye okimanyi nga be babbye essimu yange tolinayooko omuntu yenna gw'omanyi asobola bakola kintu kyonna mulongo kyammenya omutima waliyo sister wange second born by then yafa n'okufa mukubira nemugamba baaba bituuseewo nangamba guma nemugamba nedda baaba kino kisusse nze batya okunzibisa essimu ne batuuka n'okugamba omukozi obukozi alabirira ebisolo awaka ne bamugamba nti batunoonyeze ekyo tukola kyekinaddako nemugamba naye ngenda kuvaayo naye nteekwa okuvaayo ng'essimu ekoze eki emaze kulabika netutambula nga netugenda nga netusiiba netusaba lwali olwo ng'essimu ekomyewo ekiro dadi yakomawo bw'akomawo n'aleka ssente ze mu gundi mu motoka nga ziri mu mawulire emitwalo gyali 10 kati dadi bw'abuuza ssente ze naye ndowooza nga yeerabidde nti yazirese mu motoka aba agenda okunoonya ssente mu motoka be baalaba essimu anoonya ssente ono tannamuwa yali wa bigambo bitono ono tannamuwa ssimu ye kati amugamba ssente zange siziraba nabadde nazo zaalazeewa ono yatandikirawo nagamba abo abaana babi nnyo nnyo nze nabeereetera naye babi nnyo babbi okimanyi nga babba n'essimu yange dadi n'amugamba eki ssimu ki wagula essimu endala n'amugamba eri enkadde gye nalina n'amugamba okakasa be baagibba dadi n'amuwa essimu kati mba ndi musinki njoza bintu najja nampita erinnya ngamba gundi nenkyuka bwe nti nemutunuulira namugamba I'm sorry to tell you this naye dadi yali yagenda n'essimu I'm so sorry nakyuka bukyusi nemutunuulira kubanga kye nali nsaba ebbanga lyonna we yabulira essimu eddira emikono emituufu mwe yabulira mukama n'atuyamba ekyo ne kiggwa era bwe navaayo n'ebintu byange nabirekayo n'enzirayo awaka naye era sitiru embeera yakola ki yagaana mulongo nkoze buli nze nayo kyakumanda naye brother wange yali yatunda emiti mu kyalo bw'atunda emiti nekusigalako ebikooko nangamba ebikooko ebyo mbikuwadde oba obitunda bitunde
nefuna ekirowoozo ne ngamba kanjukyemu ki Mulongo abaana gaagana okujja abaana gaadiba nga tewali agula manda. Program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano gwange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola. Kakati maama kakati awo olwo mukama aleeta egundi ekirala nfunayo omwami nga mufumbirwa bwe mufumbirwa nga mbeerayo olwo olina akaanako akaana nakaleka awo nno mbuuseewo kati olwo n'akaana we nakatwale wa jjajja waako kabeerayo naye nga tekali bulungi kali up and down eŋŋambo baakaana kabaaki up and down as in kimu sickness mu bulwadde ng'akaana okalaba tekagejja ate nga kalya bulungi kanywa bulungi naye ng'akaana kansobera kati lumu naveeyo nali nkyali eyo ku ssomero neŋŋamba kankomewooko ndyeko n'akaana kange Christmas bwe mala okulya kati jjajja wako nga ŋŋamba nga tezinnasukka 15th omwana oyo mukomyewo ne mugamba era nja kuba mukomyewo kubanga nja kuba nange nzirayo ku ssomero olwo nga sinavaayo eri gye nagenda nenkomawo naye omwana kolo nali ntegese mulongo okutwala omwana kolo omwana yakola susu ku buliri omwana nga yali takola susu ku buliri kolo yakola susu ku buliri ne mugamba gundi singa obadde buli naku mugamba dde sikuzaayo wamwe mbadde ngenda kukuba kibooko mbulire lwaki wakoze eki wakoze susu ku buliri naye kankwesonyiwe nga mmala bulungi okumunaaza nteeka engoye ebweru okwoza ngamba mugende mugule escort n'owa brother wange yali kumpi newa olwono ngenze wa maama gye ngenze okuliira Christmas unfortunately recall mama teyaliiwo yalina kojja waffe ate nga mulwadde ali ku kitanda yagenze mujjanjaba nga tuliwo ffekka awaka kakati we bagenda okugula escort bakomawo mufuse caayi bayingira mu nju nga ono kana akawala ka brother wange ebyokunywera ku caayi nga kaŋŋamba senga gundi aganye okunywa caayi aganye otuula wansi konza lwakuba caayi mukalu tajja ndooza munywa alinda ddeyo ewaabwe eriyo ente empitirivu ngaddamu nga mpita senga aganye okutuula wuno asamba ebintu ngenda okugira bwe nti mulongo ningize bwe nti mu ddinisa ng'omwana wange asambagala ngenda okuyita bwe nti nyingire mu nnyungu omwana abimbye ejjovu mulongo okuddusa omwana mu kiriniki nga bagamba mudduse mu ddwaliro omwana nga olwalina emyaka emeka emyaka 6 nga bagamba mudduse mu ddwaliro era ndasanga abali ku pikipiki nabajjako okujja bwe nti nentulako n'omwana wange nenziruka okudduka mu ddwaliro mulongo ng'omwana yafudde dde omwana wange yafudde kati kati nze maze nagabuuza nti omwana bannange kati oba omutima tegunkubidde gutya kati sister wange agenda omwana ye yakujja ku ssomero yazijja ku ssomero ebyo bintu byenva okubanyumiza kati recently fe omwana bibaddewo omwana oyo n'ekifaananyi tukiyina gwe njogeddeko ng'afande yamusitudde mu musomo gwalina masuba awo mu bitundu by'oku Ntebe Road awo n'omwana oyo era yafa abaana abo be muzaala abalimu enkaayana wakati w'abamaama n'okusibisa abazadde nze abaana abantu bonna abasinga okujja gye ndi babayinamu obuzibu kati oyonyonyola nti omwana we yafa ki era nga buli lwendowooza n'okulowooza ogamba nti no nayinoonyezaako omwana nga oba yafa ki nokola otya kati okuwulire wali ng'oli wali nga ndi wali ekyanyamba eri mama gyali bano bakulu bange gye baali bakola ki nabo gye baali basenga kati sister wange oyo gwengamba skinbone ye yafa naye yali alina pateri gwalaga amaze okwesiba ali awo ku mirimu gye nga bamugamba gundi muganda we nkadduse ku piki n'omwana ng'alabika embeera si nnungi yali mwangu nnyo nga bw'okiwulira era twali twakatuka nga naye atuuse era bamulaba nga atuuse kubanga baali bamumanyi eddwaliro lyali kumpi newabeera nga bamumanyi bulungi ne baŋŋamba genda ekoleeta obugoye omwana ono akyuse kubanga buno bugubye nembagamu obugoye bwe naakamwambaza nga bugubye ekiyankanaaba mulindeeko
tujja kukola ki tujja kuleeta ne baŋŋamba nedda genda owa boda nampita n'aŋŋamba jja tugende ne tugenda ewaka tugenda okutuuka omwana boda ogireseeyo mu ddwaliro boda engireseeyo ne sisita wange kati ate olwo ne brother wange avuze naye akoze eki agenzeeyo kati basitula busi tuzimayiti paka wali wa sisita wange zigenda okutuuka eno ewaka nga amawulire gakoze gasaasaanye naye nga nze sikimanyi nti omwana wange akoze afudde nzirayo nsanga omusawo yalina mukwano wange atunyumya mukwata bwe nti amatayi mubuuza musawo omwana wange aliwa omwana wange oyo drop out omwana wange yandibaddewo omwana wange aliwa nga talina kyanziramu kati olwagira netukubira taata we tumugamba omwana atufuddeko nagamba akajjano ne mayiti brother wange namugamba katumuleete ate omanyi nti omwana osinga kusaasira mukazi naye ate nze taata w'omwana kubanga baali bakamukubira ne bamugamba nti omwana akoze ekyo omwana alwadde naye bamuddusiza mu ddwaliro nga tewanayitawo naddakiika ate omwana afudde n'agamba bamuleete kasindika emmotoka kono n'agamba bamuleete ne bakwata omwana ne tumukola ki ne tumutwala okuziika mulongo n'omwana wange saamukaabira jjajja we nga mbuuza kimu muganda wange yafudde ki muganda wange mwamukoze eki muganda wange yafudde ki ne mbivaako ebyokukaaba ne nsigala kutunula obutunuzi bwe nti omusajja n'agaana kunsemberera mulongo ng'abuuza omwana we kye yafudde gwe wamala n'ogendayo kampasi ndoozi afunayo abalenzi abalala n'oyagala oggyewo omwana wange toyagala babuulira nti wazaala nga ne senga yanvumanga n'aŋŋamba naye gwe olugambo lwa nnabaki abaana bonna obabuulira nga bw'olina omwana ne mugamba senga olw'omwana wange waafuna obuzibu mikwano gyange tebamperekera nti n'olwokuba nnina omwana nze asoose si nze asoose omwana wange nteekwa omulanga netubeeraawo netuziika netuvaayo netukomawo awaka nembeeraawo mama kubanga twabasanga era mu ddwaliro netumugjayo netugenda netuziika netudda byampuna bannange nfuna obufumbo mbubeeramu bwe mbubeeramu nafunako ku lubuto olwasooka mulonga simanyi nakumanya nti oba nze ataabala bulungi saategeera naye we nagambira nti kirabika ebbanga lisembedde neŋŋamba oyo sisita wange era eyafa ne mugamba kaŋŋende mala okufuna ku ssente kubanga bano abasajja bwetamubeera kumpi tamanya kyolimu bwe nagendayo gy'akolera mulongo kwolwo bwe natuuka enkeera enkuba yatandika nawulira omusujja nengenda mu ddwaliro neŋŋamba kaŋŋende bampeyo oba kufansida mmireko nengenda ne bampa fansi nengenda nenoonya omusawo waliwo omusawo waffe yali atujjanjaba nga taliiwo nengenda awala ne bampayo fansida nemmirako mulongo enkuba yatandika nga saa 11 awo okutonnya nga buwungeera mulongo enkuba yatonnya 11 5 7 naye nga buli enkuba lwe yeeyongera okutonnya n'olubuto okunnuma ziba ziwera sanga 7 mulongo ensondwe neevaako neŋŋamba omusajja mpedde naŋŋamba kiki nemugamba omwana ajja ssaawa yonna nensituka nenziruka kati ngenda okudduka owomusawo waffe abadde atujjanjabanga nga gyali kati nga naye ava ku mugongo akonkona awo kuva Rwanda wennyini omwana we yaviirayo era we yafiira mu butiti bw'obudde ekiro ng'enkuba etonnya nanteekamu munda nembeeramu onaŋŋamba nkuumeko nemugamba agenda nja kubeera fayini kasita ekibadde kinuma kikoze eki mulongo omwana yali yakavaamu omusajja yakagenda ekintu kyannuma mu lubuto nenkuba emiranga nga sirina nnyamba musawo nga ŋŋamba eddagala lyenkukubya lya peyini sobola kwongerako kigambo ekyo kyantama nafuna miscarriage nesigala bubi nnyo nemba nga siri bulungi neŋŋamba musawo nkuba ku peyini kiira neebake nagamba mulongo sisobola kwongera peyini kiirazi ku peyini kiirazi enkukubye ati bw'okyogera kiina birala ate byekinzijjukizza ate nga bingi musajja atunga anoonya ntambula etwala mayiti
kina ngamba tugende mugamba sisobola ku bulumi bw'empiseemu mugende muziike bagenda ne baziika nenziramu nenfuna olubuto olulala nasitulako ekidomolo bawana eno naawe kubanga amazzi ekyamazima baali bagandeetera nali ntudde bwe nti kabalaza ngenda okuwulira ngantu nengamba yimbadde ki okudduka mu ddwaliro nga luvuddemu ngamba mukama kikyendiko sirika awo mulongoloza namala emyaka emirungi gyalinga mukka nga toyagalira ddala kufuna lubuto si butaagala nga tofuna sirina kyenkozesa engeri gye nina allergy nga mbeera ne citrizine mu nju musajja nakebera citrizine n'amutwalira ng'omusawo n'amugamba n'omukazi alimba akozesa pills naye alimba tayagala kunzaalira lwaki tayagala kunzaalira musawo n'amugamba mukazi wo bagwe totegeera nkugamba bw'ennaku ezo citrizine ebyamaaso byatakula amaaso bye bimuleetera ki okumira obwo obukerenda era abunona waneeno omukazi talina buzibu bwonna mu kuzaala titayagala naye olubuto nanga nyinyonyola lwakola ki lwafaana sisita wange nampitangako ne mugamba naye baaba ndeka wakiri nzigulamu bbiya nemunywa kati ngende mu basawo mbagambe nti ki bagenda nakulya sente zange za bwereere mukama bw'aba we yankola kambeererewo nga mbeerawo nga tubeerawo mukama alengera naye ne sisita wange oyo mulongo sisita wange yalinga maama kubanga maama waffe gyali naye tosobola kukkiriza nti ye maama tejali ye yali maama ye yali buli kimu mulongo ne bwembeera n'ekizibu siina gwe nkibuulira okuva sisita wange eyavaako ebyange byakoma kubanga siina gwe nyinza kugamba nti nno oba kino oba kiri nti oba nnina obuzibu gundi tewali era nembeerawo mu yembeera yange paka we nagamba ngenda kubeera ddala ngenda kubeera mu nsi muno nga sirinayo yadde omwana waliwo neibange gwe nalina nga alina ekyana kibeera nnyo ewange olwono namala after 10 years namala ewooli omusajja nenemererwayo nenvaayo naye nga nkoledde yakola bizinensi omusajja yali yazaalako abaana be abalala n'akola bizinensi n'aleeta nze gwe yagiteekamu kati nga bamugamba noddira omukazi omugumba n'omuteeka mu bizinensi nga abakazi abalina abaana gye bali n'abagamba gwenjagala ate era gwagenda okukola ki yagenda ogibeeramu nengibeeramu naye banange nga banjogerera mulongo banvuma obugumba paka we nalemererwa nenkola ki neŋŋamba buno obufumo newe nabubeeramu ntyo nga sirina aweera mwana wano ndabika sijja nakubeerawo kubanga ekira n'omusajja yali awuliriza ebigambo oluusi bamutuuza kati ekyasembayo balaba na brother wange infact nga twogera ne bamugenda ne bamugamba nti alina omusajja era amuwadde n'ennamba y'essimu naye nga ate yali ampeereza ssente ku ssimu saafuna na tayimu emunnyonnyola n'atabuka ne mugamba gwe bituuka ku bantu bange bigaanye kankuviire ekisooka siinawo omwana nti nate tujja kukola ki kulekaana gw'abaana n'entambula n'eŋŋenda bwe ngenda nenfuna nabeerayo emyaka ndowooza gyali 2 nenfuna omusajja yajja n'awaka n'akyala nga buli kimu olabanga ekitambula obulungi nenfuna nalinawo obusente bwange kubanga nze mulongo nabeeranga mu dduuka omwo naye nga ngenda n'ennima nempangisa ebisambu n'ennima y'ebyange kati kwolwo nali nnimye ebijanjaalo mulongo natoba n'ebijanjaalo bitunda nga byagaana nali nnimyeyo green paper yali abaze yenna nabirekayo nentambula nengenda obusente bwe nalinawo nembugulamu obuntu nentandikawo akadduuka mulongo ninangulako nga sirinangulako bwe nabulanga nkulako nebiganda kati omusajja kwe kunsengulayo eyo gye twali nenzija nanyongeramuko kasente netukola netubanga abanaabeera ki obulungi oba kiki abantu batandikako olutwe olinga olutwe bakwogerako mukazi yeeraga muyonjo nnyo kakati akakabalaza kasiimula katyo maama ffe tunajjangamu engatto paka era waliwo eyayogera nga landiroodi awulira n'ababuuza omuntu wabeera omukyafu nti mukyafu nnyo wabeera omuyonjo nti ate muyonjo kiki mwagala nangamba gundi wamasimula akabalazako oba bagula oba tebaagala bakole ki baleke kati onaalekawo nga wagegedde nga wakyafu
awo ebintu we byatabukira byotayogedde byotawulidde tomanyi na nsonga ki omusajja neiba bali mbu bawalagana ne landlord yali mupya ku neiba we oba empala nate yagiteeka ku ffe lwakuba tubadde ku nju atukyojjeza tuganye okgenda n'agamba mbu simanyi agenda kunga ekyalo kingobe ku kyalo nembuuza buzibu kinakoze ekimbu wagamba mbu abanywi baawo bakera ne batuula butuuzi awo balinga abaloge ku makya neŋŋamba ekyo nakyo kigobya omuntu ku kyalo tebakera ne batuulawo mwe ne mukeera ku makya 12 ne mukeera ku muwalagi bazijjawa buzo ezigula walagi nga bikwatirako wa nayogerako ng'omuntu oli ku Star FM program kooti yamaka oli ku Star TV zamanya abawuliza bange saagala muntu yewakana njagala kyoba wasobeza ng'okisobeza kyoba okkiriza ng'okikkiriza bwe kiri kakati ne bakola ne batandika okwogera kati olagera ndudde n'ayongeza ennyumba ne mugamba naye tetugenda kumalako n'ezo sente zoyongeza sente nnyingi tubadde tubikola kubeerawo kubanga mpatanya nensiikawo ku muwogo bunnamungodi biki bwentunda n'akaduuka neŋŋamba nange olaba nnoonya bizinesi gye nsobola okuteeka wanene bweru naye sigiraba kakati oli we yajjira n'aŋŋamba waliwo omuzigo awo mu kasenta ng'aguli emputi nenkwata waliwo omukyala mukwano gwange ne mukwano mugamba jjanga tugende gwe waakuno osanga banaakumpeerako gwe nga bampa roomu nga nteeka mu dduuka nga nfuna n'awalala w'ensula nga nkola mulongo we natuukawo nga ngamba wanene weetaagawo chips nga nteekawo chips mulongo natunda chips nazitunda banva mu kyalo ng'ekibaluwa kino bagambye va ku nju bagambye enju bazongezza kuva ku 8,000 ku 15,000 nempita mukwano gwange nembimulaga naŋŋamba awo yakugoba kati waliwo ekiwala kyali awo nga kireekaanaleekaana nnyo nga kijja nga kiŋŋamba naye omanyi ekiri kuno konza ate nze mmanyi eki naŋŋamba oli mulogo ologa banno tebakola bo tebalina bakasitoma bonna bajjulawo nemugamba lina edduuka osanga bameka abaligulako ekinyimiriza wano obuchipusi buno bwensiika era singa salina bwongo bukolawo chipusi zino singa ndi wansi oba singa naddayo dda mu kyalo mulongo wayita ennaku oba zaali 3 ng'oweeka naye ampa ekipapula ayongeza enju yali ya 6,000 ng'agyongeza ku 9,000 by then mukama yali annyambye nga nguza akapoloti nga mpita omuzimbi nali ngula ebintu byange nze ng'alinayo ebbaati nga ndigula ng'alinayo omusumaali nze nga ngugula ngutereka kati nali nagutereka ate era wa neiba nga mukubira essimu nga mugamba omanyi genda mu poloti yange ozimbirewo ruumu yadde egyo oba enaggwa simanyi weenaakoma bwenja okukola ki okugiyingirira bino sigenda bisobola oli omuwala nga dda nga mbuulira bukasasiro yenna ali ku street nze gwe simanyi oli mulogo olina ekisiraani olina amayembe gatambulira ku mabaati nawe omwana omuwala yambuulira ebintu mulongo natuula wansi bwe nti neŋŋamba kyekiddako neŋŋamba akugoba tabula kyakusuuza nze ntobye okulaba nga ndera omwana kati omwana wange ono nze wenna abalema ye tajja balema sente zino bakola nkole ate kino si kyekifo kyokka kye bakoleramu sente kati mba ngenda okusenguka nga leero ng'omwami ajjangamba mbwate nkubanja nze ekyomukisa omulungi nze sente sinza mbadde siziwa ggwe mbadde nziwa mutabani we yali musajja era naye mukulu nga mugamba katuyite mutabani wo ajja atukole ki anjulire nga mugamba amuzeeyo omukyala tolina kyomubanja omukyala yasasudde sente ze zonna tomubanjanga nako yadde siringi 10 badde asasula bulungi sente mulongo nga nkwata ebintu by'edduuka nga nkwata eby'omu nju nga mpakira kamotoka nga nzira ewange nga nno tewali na bantu mu nsiko manyidde okukwata ku 10 sente ze mbadde nazo zonna nzizimbyemu akayumba neŋŋamba kale kambeere wano kasitanyira kaalwomu kange kabeeremu Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti yamaka Mulongo Babirye Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano gwange nyongera okwebaza okola nyongera okwerekereza kwonna kuwerekereza okunnyambirangako abawuliriza bange n'ebizibu byaffe eby'olunaku olwaleero omukyalo ono eyo alajja ogijjanjaba naki
omutwe gugenda kuluma nnyo olwaleero amaaso gagenda gukuluma era gutandise bakulumye dda kale tumalirize kakati tumalirize abaana akuwa obuyambi ne bwe tutatutuuka ku bizibu birala bisingako ennaku olwedde gy'oyitamu emala ennaku olwedde gy'oyitamu ekola ki saagala tutuve wano nga n'omutwe gwabise wali kozesako ku ddagala ly'ekiwanga kale ojja kunzijukiriza nakyo otonyezaamuko kikuyambako ataka ne bwe ziba zize ezimu ssenyiga oyo aba tajja bungi nnyo nga bw'atyo bwazze tonaba mutwalako mu ddwaliro mulongo ntwazeeyo ki esente zennyini onoonya kyoliisa abaana omusajja yagenda onoonya ekintu kyoliisa abaana bo tebamanyi mbeera bo basaba mmere ne sooda ono omuto asaba soda ate ono kale onalya ne lumonde naye oli omukulu sira eggaalo ono tamanyi nti maziga g'olya ku makya bw'omala n'omunnyonnyola ategeevaako agamba mami tolina sente naye kankusabire mami ojja gaggawa awuliriza omulungi asigenda kunnyonnyola mukyala mbeera gye yayitamu okulaba nti asobola okulera ku baana naye we twogerera tulina abaana babiri si kyo kawala na kalenzi tusaba katonda abakuume nga balamu balina ekibatawaanya era mulongo omukulu embeera yembi nnyo kubanga ye alabira ddala ebintu ekirako ye kale mu mbeera ze engeri gyeyabeerako awali kyabiyita masitaani nga mami amasitaani gaago naye namubuuzaako olumu bya kala ki ati bya black olulala embwa alaba embwa olumu yaŋŋamba mami embwa yannumye n'okunnuma abiraba mu kirooto ate singa ozze oluusi kayimuka n'okuyimuka ne kagamba faya ne kasabako kagamba mami bibi bino faya mami nemugamba tusabe nemugamba mami tusabye naye era biganya ogenda waliwo ogunene n'ebito byonna mbiraba n'ameketa amannyo ne kano kenyini olumu kagugumukako nga nepulira kagamba faya kiikyo faya kano faya kino kano kati nesitegera nengamba bagugumikidde mu bye twayogedde bakalogota nobaaki naye ogenda okuwulira ate kakawala bali bayigiriza kusaba nga kawunyamu ekisu kyandibadde ekyomuntu omukulu ate nga muto genda okiwulira nga kizze neweebuuza n'omubuuza n'ogezaako omubuuza nga tofuna kyokola kikyoyagala kale abawuliriza bange ng'omwana watu tannababba kubiramulanga wengenda okubaleetera omuwuliriza wange ne mmusitula ne mmuteeka ku leediyo kuno n'abalaajanira ne mmusitula ne mmuleeta ku ttivi n'atafaayo wadde okuswala wadde ogamba ki basaagala mulabe musunge banjagala mulabe muyambe era nkyusizzaamu nnyo ennaku zino puroguramu zange bwe muzigenderera nnyo nyina abagenyi bemba nabo nyo sibabalaga feesi ebimu mba mpulira nga nkooye neŋŋamba nedda kino kimala anaabasobola okuyamba n'asobola okuyamba nga tannaba kwogera nsaba nga nze kennyini kamuleeta mbakubira omulanga munkwatireko omukyalo ono obuzibu bwe bwava nze sigenda bagambawo nga mulongo naye olaba nga okuva emabega okutuusa obulamu bw'olwaleero tafunanga ku mirembe omuntu abonyeebonye omuntu agobeddwako ku nnyumba omuntu aziise omwana omuntu atayina maama omuntu aziise baganda be omuntu gw'obuuza kati nti ani muganda we nagamba nti mulongo nze gye ŋŋenda okuddukira maama temumundekerera anange temundekerera munnyambe nga bwe muwulira nze njagala kujjanjaba mukazi wange n'abaana be asobole okwejjanjabira abaana be asobole okwerabirira asobole okubako akantu kakola bw'anaaba omulamu bw'anaaba avuddeko omudibo bw'anaaba avuddemu ekisiraani bw'anaaba avuddemu obulwadde bw'abaana bw'anaaba ateredde nga ye bw'anaaba kyonna bulijjo nze ŋŋamba omuntu nti kale basabe obuyambi naye ku luno nze mbusabye nga njagala onkwatirwa ekisa nze mbusabye nga nsaba onnyambeko nze mbusabye nga njagala amaziga gatukabiridde olwaleero tumukomyewo nga ze kutwebaza tumukomyewo nga anyirira agambe nti maama mulongo yenze eyajja wano nga nkaaba nakulaza ebifaananyi byange tasobola kukkiriza nti yenze tasobola ogamba alabika kale oba muganda wo kale saba abawuliriza tumalirize byonna bye tutayogedde birombojje wamu byonna bagambe nkaabye nkooye abawuliriza ba Star TV
bisse Star Radio mwenna mbegayirira mbasaba naye oyinamu kumpeke ompeke otya kumira mpeke ki ez'omutwe mulongo ebiseera birinze nga ngenda mu ddwaliro ne bakuwa bambi ne bakujanjaba naye sizimanyi linnya kale ngenda kuwa ssente ogende mu ddwaliro bw'ova wano nsookera ddala okwebaza soda w'abakyala bannange nkwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange weebale nnyo weebalire ddala kubanga nalina muukedda wali eri emabega akangubanguba nga muwa abaana olusobo babaganda bange oba baani n'abaleeta mu musomo namutegeerera betutambula ffenna naye buli w'omukaabirira gyo wankubidde mulongo nga siina yadde siri bana baddemu n'2,000 nemugamba sooda bampise ewakaliga naye siina ssente nangamba bakugambye saameka nemugamba 2 nangamba tujja keera bannange akedde nanvuga nandeeta nsaba babuulira amawulire amalala amaliwo amabi ti omukyalo ono nabadde mbayise 2 nyina n'omulala gwe mbadde ngenda okwogera naye omwana olumbe lumukubye omukyala munno gw'obadde naye nga yambaddeko olugoye olwa red omwana oyo omwana olumbe lumukubye tetumanyi oba akyali mulamu oba ki naye nga ge mawulire agali wabweru awo anti kati nze omwana mulabyeko omwana abadde mulwadde ate singa nategedde nti omwana abadde mulwadde nze mbadde sijja mulabako nze mbadde ngenda kujja eno bamuleete eno twogere kati ekyo ndoza kye baagala okumufulumya kiringa ekigamba waakiri aleme kujjanjaba waakiri afe yoyo abadde n'omwana abadde azannya awedde kyanakizanya nga bagamba noono owange ngagamba kino nekimugamba njako kuba matama era kiri kinene ono kati ani amugambye nti gali amatama manene awulidde maama we nga amuvuma olaba bwe tuyigira ku bazadde naye ngenza okuwulira nga amugamba njako kuba matama bambi ekyobulumbe lukikubye kiri wabweru awo simanyi security endoza sina bwenfuluma birabika ennyambyeko batera banzirusiza naggulu awo mukama yasinga okumanya bwe naaba nfulumye mu studio nga mulamu era nja bagamba mukama kyanabasazeewo Mulongo Babirye Sarah bagenda okundeetera abalwadde babeera balwadde abantu bagenda okujja gyendi babeera bayi mukama bw'aba nsobozesezza n'enzisuusa mpisa emikono mu maaso binnemerera era bafa era nziika era nkaaba naye nabimanyiira kuba bagenda okutuuka gyendi olumu nga obudde buyise olumu nga balemereddwa namuga agende wa Mulongo n'olina agamba agende wa Mulongo nange mba ntetenkanya butetenkanya kisooka baba tebalina ssente akugambye n'omuyita kuba bwe bajja ewakaliga tubawandiika mu kitabo tayimu bwetuuka n'omukubira n'omuyita naye otya ng'omuntu gw'ogenda okujjanjaba ng'osooka namuweereza transport yamuleeta ajje olabe nti nno mwejjanjaba olumu agenda okutuukako ng'ekyokukola tewali nga tomanyi na kyotandikirako nga tomanyina naye mukama yasinga okumanya ebyo biri wabweru mukama kyanabasazeewo mpulira nno ntya ne programu okuggwa okufuluma neera nga nnyina okufuluma era nga nnyina okugendayo kale saba abawuliriza omaze okwebaza sooda w'abakyala mwebazizzayo kale yongere ku ddoboozi ogendagenda mu ddwaliro tofaayo mbasaba bannange munnyambe siri mulema emikono miramu ate otegeera obwongo butegeera kituufu amagulu gatambula naye ne bwensiika muwogo adiba ne bwengamba omuntu nti mpaako wano akafo nkolerewooko sisobola simalaako wakiri waaba agumiikiriza n'akulekawo era bikuddibako naye ng'obwongo obukola mbulina amagulu malamu emikono miramu basaba munnyambe onzijanjabe nzadde leeti abaana bange bato bafa basooka abaana bange bato nsaba munnyambe munzijanjabe nkolerera abaana bange wama n'ekyokulya enza ateekwa okinoonya naye ng'okinoonya nga tolina 10 kyogattako buli kyokola kifa n'omwana mwennyini oyo naye mulwadde
banange mbasaba munyambe munzijanjabe. Olina ku simu erina mobile money? Nina line 2. Kale zetusomere. Line ya Airtel. Abantu banakuweereza. Olabye bino ebitabo birage wano. Bino ebitabo biraba? Olaba lwaki mba n'ebintu bingi? Amanya gano ogalaba? Gemanya g'abantu ababawa obuyambi. Nze neetika ebiveera bino byonna byolaba. Naye nga you respect amanya gano. Era bakuwa obuyambi amanya gawandiike. Ekitabo kino kikole ki? Okindeetere. Era abatasobodde kuwandiika abamu tebaagala kuweereza ku zammwe. Nagamba nti nze Mulongo nja kuweereza. Kwe kwerekereza kuno. Kwe kwerekereza kuno amanya gano ne ngawandiika. Temulowooza nti nze okutambula ne bino byonna ne mba ng'omulalu. Tino mba sitegeera. Mba ntegeera. Mulongo mbadde nsaba singa babaweereza ku yiyo. Bwenaazirya. Byonna kyekimu. Bwenaazirya. Mulongo wakirizirye. Nzimbemu ennyumba kalina. Ngulemu n'emmotoka. Kwateko n'essaawa endala ebbeeyi. Ndi chipusi n'enkoko. Ozirese nzirye. Agambye muzireete kuno nzirye. Essimu esooka eri 0776101115. Essimu endala eri 0752101113. Nziddamu essimu z'Omulongo Babirye Sarah era nga leero tewagenda kubeera kuteesa kwonna owabula okusonda obuyambi. Essimu eri 0752101113. Essimu endala eri 0776101115. Bafukamiridde mikwano gyange. Tumuyambeko tumuwe ku ssanyu. Baba nga abaana bo basobola okulya. N'ab'omukyalo ono balye. Oba ng'okyasobola okufuna wojja 10. Tujja mujjanjaba ajja kutereera ajja kusobola okwekolerera. Obulwadde bwe bujja kubeera buzibumu kubanga bwava wala era bwava dda ate tetumanyi gye bwava. Tujja kutambula wonna. Tujja genda abalokole batusabire naye transport yatutwalayo tuba tulina okumusaba. Tujja genda batujjanjabe naye ezijjanjabwa zirina okubeerawo. N'olwaleero nze ngenda kutoola kennyina asooka agendeko mu ddwaliro bamala okumujjanjabako obulwadde bwo obuzungu alina buzibu bwonna n'oluvannyuma tulyoke tweyongereyo mu kusabirwa n'okwegayirira Mukama Katonda asobole okumusumulula. Nkakasa nga mujja kukikola era nkakasa nga mujja kumpeereza obuyambi. 0752101113 ne 0776101115. Kale basiibuleko. Ngenda basiibula nkooye. Abawuliriza ba UBC ne Radio Star. Beebaza nnyo mwenna abateze amatu gammwe abataddeko radios. Bateekako TV ne muwuliza Mulongo Babirye. Banange Mulongo nze saagala nnyo okuwuliza amabaluwa. Kusinga by'osomesa. Ekisooka we mpulire ekikutte ku munnange mpulira nga kinnuma. Era olusimba saagala biwulira kubanga ne ssente zennyini mba sizirina ze ngenda muyamba. Kati mba nga asunga. Naye ebintu byo by'osomesa bitu inspirinze nnyo. Newankubadde era Mukama simanyi. Nawulira Jose mukulu Kagolo nga bamuse bannange. Nawulira ennaku. Ne ngamba watya mu mbeera eno gye ndimu. Ekyamazima ndowooza omuntu aba alowooza okujja gy'oli. Oyagala osange nga ndi mulamu. Ekyo kyokka. Mba sirina option ndala yonna. Mwami Kagolo namukubirako olumu ku simu twasenza omusamize. Yatufuukira omusamize. Neera yali ampadde gahead. Kale banange nawulira nga nsiridde. Ngamba kati watya nteekateeka ssaawa zino. Ngende ndabe Mulongo n'ensanga nga bamukoze ekikyamu. Sijja kufa nja kubeerawo. Nange Mukama akutukuumye. Mukama ajja kumpangaaza kubanga nange njagala obuwangazi. Engeri y'okufa gye guliteeka ti ffenna tujja kufa nga tugira tuwangaala tunafiireyo mu maaso nga tuwezezza emyaka nga 125. Si kyo? Maideni Kabale Bugonzi Omulongo Babirye Sarah gemanya gange neebaza abeerekereza okunnyambira kubawuliriza bange neebaza obuyambi bwonna bw'ogenda okumpa era nga nkakasa nti Mukama ajja kikola era tujja kwejjanjaba tujja kwesabira era tujja kutereera. Tunoonya amagezi wonna tunoonya Katonda wonna waali kubanze tewali yaŋŋamba nti Omukatuliki yansooka okulaba Katonda oba Omusiraamu yansooka okulaba Katonda
oba mu 7th day ansooka okulaba Katonda oba born again simanyi ensonga lwaki osanga mu kyaki kugamba wali nazuukukako si mulundi nno gumu n'ensanga ng'ensowera ebinene bibembedde ku birungube ebya bbulubbulu nga biringa ng'ewali ekiwunya nga bibembereddewo mulongo nagoba ensowera n'enzigula amadinisa kateni n'enziwanika ebintu byagaana okugenda kati wali owuliddeko omukyala n'agamba ti omwami wange bw'aba azze aŋŋamba mpunya tti naye ate abanneyiba bange n'abalala bo tebakiwulira nange sikiwulira wali okiwuliddeko nze kati omwami mwennyini tata w'abaana yalinga ajja ne neebuuza kati oyo oba anoonya eki n'enzimbirawo n'atuuka mu nju n'empulira ng'awunya bubi kati we yasuze njagala n'obuliri atirisiti bufulume ebweru kyokka ate bw'aba taliiwo obanga amwagala nti ajja ddi atirisiti yandibaddewo naye era yamala n'akola ki kati nno byebyo kati ekiri mu nnyumba nze nkimanyi naye nze neetaaga buyambi ebiri mu nnyumba yo tebiri mu nnyumba yo mwokka era gwawulira puroguramu eno bw'obanga ebintu byo bifaanaganye nze ekyokukolera nkimanyi kasita oba ng'osobola okwejjanjaba banange n'alima awagonda atera nannyuka mukkirize tugende tukole ku nsonga endala nkubira ku 075 2 10 11 13 omwana abakyali mulamu ne 077 bamututte ne 077 mbagaliza birungi berere bantu bange alina obuyambi kweza essimu kuba oweereza munsabire inshallah omukyalo ono mubakomezeewo